Uganda y'emu ku nsi ezisinga okunywa omwenge era ebitundu ebimu osanga abantu ng'omwenge bakeera mukeere. Ku ssemazinga Africa, Uganda yesinga ate mu East Africa, Uganda ekwata kisooka. Eno nno y'ensonga lwaki omubaka Odonga Otto ayagala okuleeta ekiteeso ekiteekawo ekkomo ku mwenge. Ayagala okunywa kutandike ku ssaawa 11 ez'olweggulo okutuusa ku ssaawa 9 ogw'ekiro. We will make it illegal, we will make it an offence for anyone to open a bar and sell alcohol before 5 p.m. Ono agamba nti abasajja bangi amaka bagalesa ottayo nga mu byalo omwenge ogusabikirwa mu bupaketi abamu gubasula mu matama. We will avoid situations where teachers go to school riding bicycles with sockets in the pocket. Young children are actually even drinking sockets because it is easily portable. Abamu ku bannakampala bawadde endowooza zaabwe ku kiteeso ky'omubaka. Singa bagambye nti bagaggaliddewo ddala amabaala bagaweze oba olinyiridde eddembe ly'omuntu oba okitegedde naye kati essaawa ezo ze bagamba gaggulwa essaawa 11 kituufu. Awo omuntu alina obwongo oba osobola onywa ecupa zo 2 oba 3 noddeeka era ekyo kigenda kuyambako nnyo abantu obutenyigira mu mize gyakubba kubajjukira abasinga obungi eyo mu mabala gye basinziira. Abantu abakola obubenje emisana abamu baba batamidde. Ekijja kuba nga kikosa economy ya government nti in that essaawa ze twalibadde nga tukolerako osanga nti bwe tuba nga tugadde kaleka menga ga mabaala osanga essente zalibadde nga ziyingira mu ggwanga oba nga kangambe ziyamba abantu ba Uganda nga Uganda kale nga bweri nga zisobola okutuyamba okufe kuyingiza kubanga essaawa ezo bwe tuba tugaddewo tuba tutukola. Mu kiseera kino abantu bangi banywa omwenge ne batuuka n'okusula mu binywero.